Dr. Besigye mu kusimbula mu maka ge Kasangati asoose kuvumirira ekikolwa ky'eggulu ekya poliisi abakulembeze abamu we beezoobedde nayo bwe yabadde muziyiza okufuluma mu maka ge. Eggulo bwe natuuseewo kwe kugezaako okuggulirawo abantu bange bayingire era ebyavuddemu bye mwalabye kunkwata ne bansikambula saati yange ne bagiyuza ne bantwala e Naggalama gye naabadde okutuusa ssaawa 6 ogw'ekiro lwe bazze era kunnona n'engaana kubanga siraba lwaki bantawaanya wakati w'ekiro ssaawa 6 ne mbagamba muntwala wa kiro bonna makomera kunsibira mu kkomera liri na lino byonna kye kimu n'abeera wano bwe muba munanzaaye mu kkomera liri muntwala enkya mu nkomerero ne bajjako amataala mu kkomera lyonna ne bansikayo n'amaanyi ne banziza mu kavaani ne bankomyawo wano. Kale nno eyo y'embeera gye tulwana nayo nti kati sikyayina maka gange mawambe n'eggwanga lyennyini liwambe. Dr. Besigye oluvannyuma asimbudde ewaka okwolekera kkooti enkulu gy'alina okweyanjula buli luvannyuma lwa nnaku 14 nga bwe yalagirwa ku musango ogw'okulya mu nsi ye olukwe. Wabula okwawukanako n'eggulo ono poliisi emuggyiddewo emisanvu n'emuleka okweyongerayo wabula nga bazze bamulinnya kagere okutuuka ku kkooti enkulu mu Kampala. Dr. Besigye nga yakafuluma mu ofisi ya Registrar ku kkooti ayongedde okukikkaatiriza ng'omusango guno bwe gugendereddwa okumujja ku mulamwa nga gwa butaliimu ng'omuntu alina okuvunaanibwa mulala nnyo. Kuwamba obuyinza n'emmundu oba kugezaako okuwamba obuyinza n'emmundu gwe musango gw'okulya mu nsi olukwe. N'olwekyo yazza omusango guno era akyaguzza n'ogwaleero ye Mwami Museveni kubanga nakati eyawangula akalulu amukuumisa mmundu amutulugunya na mmundu kuba nti abeere mu ofiisi. So nannyini musango guno yandibadde nga alinnya amadaala gano okujja kwewozaako ye Mwami Museveni naye amazima tegabikkirirwa luli kyalumu era nannyini musango n'abanga yeewozaako. Kizza Besigye bw'afulumya ekkooti poliisi ng'edduumirwa Geoffrey Kaheebwe muziyizza nga bwe bamubuuza ku ntambula ze. Ono yeeremye okukkaanya ne poliisi era ekiddiridde kuwaanyisiganya bisongovu. No, you're not doing it. Excuse me. Call me A50. Wano batuuse n'okuleeta ekimotoka kya poliisi basibeko emmotoka ya Besigye. Wabula oluvannyuma poliisi epondoose n'emuleka ne yeeyongerayo nga wano Besigye awuubidde ku bantu ababadde bali wabweru wa kkooti. Besigye ayolekedde ku bbanka ya Crane ng'eno amazeeyo essaawa esoba mu emu wabula nga poliisi nayo teseguka nga wano baleese n'akamotoka ka poliisi ke batera okumutwaliramu mu kkomera. Besigye oluvannyuma lw'okufuluma bbanka poliisi egezezzaako okumuziyiza wabula oluvannyuma ne bamuleka ne yeeyongerayo nga zikabangaliza poliisi bwe zimugoberera. Besigye agenze awuubira ku bawagizi be ng'awamu ayogeddeko nabo. Ono asuubirwa kudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.